Ab'ekika ky'enkima abanjulidde Katikkiro Charles Peter Mayiga Mugema w'okukulembera amasiro g'e Kasubi. Omukulu wa Kasolya Charles Mugwanya Nsejjere asoose kwanjulira Katikkiro ezimu ku nsonga lwaki be bavaamu Mugema w'amasiro. Ssaabasajja bwe yajja okulya Obuganda n'ayagala Katumba abeere kumpi naye Katumba n'atasobola n'agala kijja kusobola kubeera kabaka waali nekabeera oluvannyuma ennyo olw'okuteesaganya okwaliwo Katumba n'asalawo aweeyo omwana we Ssentongo yaba abeeranga kumpi n'oluvannyuma egafuuka amasiro n'asigalirayo ddala era n'aba n'okutuusa kati omukulu w'amasiro gonna. Alondeddwa ye Ssentongo Joshua nga ye Mugema owookubiri ku mulembe Omutebi era nga yazze akulembera amasiro ga Buganda. Mugwanya ategeeza Katikkiro nga Mugema gwe bataddewo obwali omusajja ow'amaanyi ajja okukola emirimu gya Buganda n'amaanyi. Mugema erinnya ly'ettongole Ssentongo ono ku mulembe gwa Mutebi ye Mugema w'amasiro owookubiri. Bw'atyo Mugema Ssentongo Joshua akwasiddwa ddamula ey'okukuuma amasiro. Katikkiro mu kwogera kwasiimye Mugema amwanjuliddwa bw'atyo n'amukubiriza okubeera omukozi ennyo asobole okulabirira amasiro obulungi ekinayamba okukuuma ekitiibwa ky'amasiro. Nsanyuse okulaba nti Mugema owa Kasolya annyanjulidde Mugema w'amasiro omusiige alina okutwala obuvunaanyizibwa buno. Ennaku zino twogera okuzza Buganda ku ntikko naye tetukyogera nga ŋŋombo kubanga eŋŋombo ejja neyogerwako ekiseera kyayo bwe kiggwa. Eŋŋombo efaananako ng'omusono gw'engoye, misono gijja ne gigenda ne givaawo. Kino kirimu ekiruubirirwa ekyokunyweza eby'obuwangwa n'ennono zaffe. Katikkiro ategeeza nti Obwakabaka bukulemberwa na byafaayo n'olwekyo busaanidde okukuumibwa obulungi. Buganda kitegeeza eggwanga eririmu abantu abalina ebyobusika, abalina ebyafaayo, abalina bye bakkiririzaamu, abalina obuwangwa, abalina ennono, abalina n'empisa ze bagoberera. Awo nno ebifo by'obuwangwa birina okujjuzibwa ate n'abo babiteereddwamu bakole emirimu egyo basisa mu bifo ebyo mwe bali. Bo abazzukulu beebazizza okubeera nga kati nabo bafunye Mugema omutuufu nga bagamba nti bawonye enkaayana ezibaddewo wakati waabwe ne Mugema eyali yateekebwawo mu masiro. Mugema lw'amasiro Mukama lwamutwala ne tumutereka ne tuteekako omusikaawe akola n'akolebwako n'emikolo. Ono akola omukolo nga 10 ogwokusatu 2011 n'olwekyo tekimufuula Mugema. Era amasiro gabadde gatambula nga waliwo ebitagenda buki bulungi nti olw'okuba nti omuntu ono abadde tannabakola ki kusiigibwayo. Obedi Rutale ne Kakoza Ronald be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.